to the newly wedded couple in town. Chosen Becky omimbi w'eggwanga n'omwami omulungi Sekajja banange tubayizaayiza. Muyogeyoge mwe balituuka kukula. Marriage is such a very beautiful thing. Ngende muzaale, mweyagale, mukuza abaana bammwe, obitiibwa ebijjudde. So congra. Then message Jenina endala ejagenda eri abaana ab'obulenzi n'omwana w'obulenzi yawasiza to be specific era njagala okusinziira wano ŋŋambe abaana ab'obulenzi muli basiru nnyo barakallahu fikum. Abaana ab'obulenzi muli basiru nnyo nnyini ddala barakallahu fikum. Omwami Sekajja ekyakoleddwa ku mbaga yammwe kyabadde kibi nnyo. There's no way omuntu agenda kipackaging nga kirungi. Teriyo agenda kipackaging nga kirungi. Bonna bonowulira abagamba wamma don't mind this that yerere. Those are the fake friends around us. Yeah. Some people want to see us nga you're ruining your life. They can't tell you have to okola nsobi. Awa kwagala ngo series ngo yonona nga buli kimu kyonona so that ogwerayo bulungi. Usually we want to atwera okumpi. Yeah. Because you people, abantu abatatumanya, abantu abatulabira ewala ajjajjinga byalaba and talina nnyo kyamanyi kyakumanyiko kyakwogerako era nga naffe bwe tulaba ebintu ne tubiraba ate era abantu abo usually bebawa honest opinion kuba ye ekituka bakiraba bwakyogera kati nze sina lutalo na Chosen Becky sina lutalo na Sekajja actually I've never met any of them. Yeah, era ebintu mbyogera nga bwe mmiraba ng'omuntu yenna. Lwakwanza ekyankola bulungi, I'm a very honest friend to my friends. Era mugamba mukwana ako ekyo tekiriyo naye abamu tulina emikwano emibi ennyo nga gikulaba ngaokola ekintu ekyama and then they support it but because it makes you happy, they're like for as long as it makes you happy, but it's ruining your life. So this time round ebiseera ebisinga ensobi oba ebintu ebibadde mu relationship yammwe people have been addressing Chosen Becky because gwe bamanyi ye muyimbi naye leero sigenda kwogera na Chosen Becky because nzikiriza nti abakazi ffe tugwa mu love. Yeah. Tulemanga no one can't. Tewali asobola kugambako ki oba ki ne bazadde bo nga tebasobola kugambako. Ffe tugwa mu love abakazi bwe tubeera. I'll look into this camera and tell you I've never been stupid in love. Okay, maybe I don't know, but do some things that are really crazy things that like ngomuntu asokiraba ne yeewuunye ne babira bakwano bange kale maybe cameras tebakiraba ne babira bakwano bange. I've not heard someone say hafi chokola love to call it sense of yeah, but me I've seen actually friends around me nga bagwa mu love stupidly. Era n'omugamba mukwano ekyo laba kyokola, you're not in control of yourself. N'omugamba n'omubuusa nasigala nga akikoze ye ng'omuntu kusalawo kwe kyayagala naye nga gwe omugambye. So abantu abamu abatera tuyamba bwe tuba nga tuli stupid in love, they're those people we love. Ikasobola okugamba women have quit jobs kulikuba nga afunye relationship. Women be bantu alekawo mikwano gye gyonna n'agikyawa kulikuba nga afunye relationship. Omukyala ye muntu azaala abaana single mother n'abaleka ewajjajjaabe kulikuba nga afunye omusajja amwagala. Omukazi asobola okukola buli kimu n'alinnya ennyonyi n'alekawo omulimu gwe wano n'agenda yabeere ne musajja we mu bufumbo bwe. Kati oyo omuntu gw'oli naye mu love usually be batuyamba n'agamba sweetheart, I know you love me so much, I know you can do anything for me naye nkubuulire. Don't leave your job. Make I see your babe. You know, ye nakuteekamu sense kuba akulaba you're going astray. So, mu nsonga eno relationship yammwe erimu ebintu bingi nnyo. Ate era bisurfaces ku internet, others wouldn't be commenting. Kati nze ngamba obuzibu bwe nina ku Sekajja, you as a man
You are the man in this relationship. Bubeereyo omwana omulenzi ng'oli relationship yo togirinamu maanyi. Si amaanyi gano ag'okkuba, but you can't speak a word and it's hard. You are wasting time. Bw'oba obeera mu relationship naye nga bw'oyogera tebakuwulira, you are wasting time. Mukyala wo batakuwulira. Sigamba nti nno, sigamba muntu nti namalako omuntu emirembe, don't do this, don't do that, don't. Naye omuntu asobola okugamba nti baby, what you're doing is wrong. Bw'obeerayo ng'otya okugamba omukyala wo nti kyakola kibi, oba girlfriend wo, nga owulira muli otegamba waayi mukazi wange obajja nnyinga, obajja kunkyawa, oba kino, nga always olinako, nga tekikuyisa bulungi naye nga olina excuse gy'oteekayo emabega nti oba kinaabwe kitwala kiti. You're wasting time in that relationship. Omusajja yenna amanyi Katonda ge yamuwa kwe kuyimirira n'ayogera ng'omusajja. Kyekyabaddeyo gwe kyadde tekisobola kukolebwa mu maaso go Sekajja. Tekyandikoleddwa. Sekajja naawe kennyini gy'ova walekayo abaana. Kale bw'oba wadde oyagala sanyisa mukyala wo, singa okera ku makya nga naawe abaana abo bakwasiza ebipande ebyo. Gwe bityo. Because Sekajja ne bw'eritonnya ne bweguligwaka ensi ne bwerigenda nesaanawo tolifuuka baana ba Amiru. You will never become the father. Amiru yagenda kubeera taata abaana, bagenda kubeera bamutebi. Kiri ntuno taata waabwe, mpozi nga si ye taata waabwe, nga bulijjo batulimba nga gwe kitaabwe, naye banga bamutebi, bagenda kubeera bamutebi. They will never be the Sekajjas. N'ababo tebasobola kufuuka yonna mama waabwe gy'alifumbirwa, balisigala baana bo. And you cannot sit comfortably there n'otuuleyo n'ogamba kasita nnyaawe yamanyi babagabira omusajja omulala kisobola okuluma nekikutta. Yes, so bw'okirowoozaamu eyo ensonga otuuza mukyala wo wansi n'omugamba manyi kino si kituufu, wakyo si kituufu, tekino ekigenda bbeerera kituufu. Be in control. Bw'abanga omukazi akwagala omugambe ABCD is wrong. Ataba abaana njagala obbabuulira, the two of you. Much as I don't want to tell Chosen Becky anything, kubanga yesimanyi oba waya kweziri bulungi. Sigamba nti no mulalu, ngamba nti I just have a feeling it's love overwhelming. Ye kyamtabuseko kyamususseeko. Yeah? So abaana abo singa abadde baana bakulu nga bategeera kyemwa bakosera dde twasobola. You just manipulated them, you just brainwashed them. Mwabakoseza ekintu kye batasobola kukola singa abadde bategeera ngakimanyi oli ekitaabwe. They could be around, be happy as kids. Not to do that, not to carry those placards of sort, no.